Weewaawo kakati omanya ddi nti bakugamba okuva ewaka? Omanya ddi nti bakugamba otambuleko, otabaaleko, oba osuleko mu bifo by'emisambwa ewatali wammwe? Kakati ekitundutundu kino ono omwami mwalootedde obubaka buno, omwami ono bamubanja okuvaako ewaka agendeko mu bifo by'emisambwa. Kakati omusajja ono agambye, oba omwami ono agambye nti yaloose nga bali mu budde bwa curfew, ng'ali ku boodabooda. Okitegedde? Boodabooda ndowooza ze badde bavuga oba pikipiki, kubanga byonna kye kimu. Bali ku pikipiki oba boodabooda naye ng'obudde bwa curfew. Kati omwami ono agambye nti ne bayingira ekibira. Bwe bayingidde ekibira ne babeera mu kibira ng'ekkubo tebaliraba. Ng'ekkubo tebaliraba. Era ogambye nti ekibira ekyo mwabaddemu omusota gwadde gusikaasika ekikola naye nga tegulina ttabbugu ne muguyitako. Ne musanga babadde basogola omubisi naye nga bagusogolera mu kinnya. Okitegedde? Wabula ate oluvannyuma ennyo ne musanga ndowooza omuntu, kyonna kye era njogera ekyo ekiri mu bubaka bwo, omuntu oba abantu, naye nga mulinga bababuuza ekkubo eribafulumya. Omu kye yavudde akugamba nti yimirira wali, era bwe wayimiridde we yakugambye n'olaba ekkubo. Ate wagenze okulaba mu katundutundu akazzeeko ng'oyambadde ekkanzu. Ate wagenze okuwulira erinnya ng'ogamba nti nze ndawula. Kati kankuddiremu obubaka bwo buno, naawe weewuunye. Akatuntundu ka boodabooda, akatuntundu ka curfew, akatuntundu ka pikipiki kitundu kya mayembe. Amayembe gakubanja era gali mu kuwalaawala ogendeko mu bifo by'emisambu ebinene kyekibira. Kyokka ebifo ebyo bya butonzi. Singa babadde bakugamba gendako ku musawo era wandiroose ogenze ku musawo naye bakulaze bibira, olimu akatundu k'olubereberye ke kakkuba. So si kugenda ku musawo ono asawula akebera oba ow'omweso. Okitegedde? So oyo buli bakulaga ng'oli mu bibira, ekitundu ky'omusawo kiba kyakubiri. Olina kusooka kugenda mu kitundu kya butonzi, bye bibira bye bakulaga. Kakati amayembe gagamba ki? Amayembe gagamba nti noonyako mu bifo ebiringa ng'ebyensozi bwe bityo oba ebyembiri bwe bityo. Okitegedde? Amayembe kye gakugamba era kye kikkubya. Era amayembe awo gabadde matume. Kye kitundu kya curfew, kubanga curfew teba ya mirembe, eba ya kibooko. Curfew ebeera bakuba mangu nnyo, oba kugenda waka mugende waka, oba kwamuka kibuga mwamuka ekibuga. Kye kitundu kya curfew nga muli ku boodabooda. Boodabooda kitundu kya mayembe, nabaga bulolota pikipiki oba ota kitundu kya mayembe. Kakati akatuntundu ako ne muyingira ekibira. Ekibira ne munoonya ekkubo nga teririimu, ne mwetololera mu kibira omwo ne mbeera mu kibira biki ke kabanga obanga bonoga nti mu nnaku 9 oba 18 ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Si kutabaalira ddala mwaka, wabula akatundu ako kubanga kabaddemu okufuluma oluvannyuma lw'okunoonya ennyo. Kati mu kyo mukikutwala lwaki bakutwala mu kibira? Katubirabe. Kati bwe muba okutidde mu kibira n'osangamu omusota gubadde gusikaasika ekikola naye nga tegulina buzibu ne muguyitako. Omusota kituntundu kya Lubaale ekibadde kikulaga nti Lubaale yakusumbuwa. Kyokka omusota ogwo gubadde gwambadde amakoowe mangi, obulongo, bannaalongo, Lubaale, ebintu bwe bityo. Kitegeeza nti amayembe bwe gali kusaggula oba mu kusaggula kwe gakusagguliramu, singa onoogwako mu kifo kyonna olina okugabula ku magi abaana abalongo, olina okukola ku bintu ebyenjawulo ebikwatagana ku Lubaale, obanga bw'onoobikka ku bamaama. Okitegedde? Ebintu bya Lubaale obanga bw'onoogabula ku mwenge nagwo katugulabe, kubanga omusota gwo gukola ansa ya byonna. Tegwawudde nti oba gujjidde mu bulongo oba mayembe oba bannaalongo oba baki, wabula gubadde musota. Gukola ansa ejjuliriza byonna nti oyo Lubaale yakuleese mu kibira, gwe musota. Kati olina w'otuuse n'osanga abaami abadde basogolera omubisi mu kinnya, otegeera ki? Singa babeera bakusaba mubisi gwa Kabaka Ndawula, wandibadde olaba bagusogolera mu seffuliya.
singa babeera bakusaba mwenge gwa Lubaale, kyekyo kyolabye nga basogolera mu kinnya. Gwe gusogolebwa mu kinnya, ekinnya kiyitibwa olutyatya, oba abamu ebitundu ebimu bisogolera mu lyato. Kati gwe mubisi gole basogolera mu kinnya lwe lutyatya. Kati mu kibira mu biki by'olina okukoleramu? Katubirabe. First olina okugabula ekita ky'omwenge. First gwe mubisi guli gole basogolera mu kinnya. Ekita ky'omwenge kikubanjibwa kugabula emizimu, okugabula amayembe, oba muwanga, oba kawumpuli, oba ddungu, gwe mwenge ogwo gwe bakugamba. Kyokka olabye basogolera mu kinnya omubisi gwogwo ogw'omu kinnya gwe guvaamu omwenge, kyokka tegukola ebituntundu bibiri, gusooka kuba mubisi oluvannyuma ne gufuuka omwenge. Kati akatuntundu eno koolabiddemu ng'oga nti nze ndawula, ogabulanga n'endawula omubisi gw'engalo ogw'embidde. Okitegedde? Kati ekibira tugambe nti ekitundu ky'olubereberye ky'oliba ogenzemu, oba Lutabaalo oba Luddawo oba wa oba Lubiri oba Lusozi, mu kibira omwo olina okukoleramu ebintu eby'enjawulo okusobola okufuna ekkubo erikuzaayo eka, okusobola okusiibulwa. Abantu nga mmwe abatuddeko Lubaale w'olubereberye tekyetaagisa muntu kugamba nti kati genda nkumaliriza, kubanga mmwe temusawulwa, temukeberwa, temukolebwako mikolo. Lubaale aba akulumanga ggwe omuntu nga ggwe olina okwetereeza nga ggwe. Bubaka bwe bukutwala ewantu ate era bubaka bwe bukufulumyayo. Ekintu n'ekyo abantu abasinga kyabalema. Abantu abamu bamanyi nti ndoza tubeera tubakwatidde bukwatizi mu mbiri. Nedda, omuntu bubaka bwe bumuleeta era obubaka bwe bukusibirawo. Bubaka bwo bwe busalawo olwaleero wooli n'enkya n'ofuna obubaka obukusibirawo ne luli paka lwokola n'okola bajjajjawo bakutanza, gabula wali amata, kati gabula wano ekijjulo, kati bikka ku kizza, kati gendako ku luzzi, gabulako ku kiwanuka, kati fumbayo ku mmere y'abalongo, kati kola bwoti. Genda okulaba ng'emyezi gigenderedde 5, 6, 7. Bubaka bwe bwakuleeta era olina kugoberera bubaka okutuuka lwe bunaakuta. Kati nono omwami bwe kiri mu mwetooloolo gwakoze mu kibira, avudde ddaaki ne yeebuuza ku baami abali awo nti ekkubo erinfulumya wano liri luddawa. Ne bamugamba ayimirira wali. Bw'ayimiriddewo agenza okulaba ng'aliraba. Lubaale yali kutwala mu Lutabaalo ate era Lubaale yali lukujjamu. Obubaka bwo bukuyita mu Lutabaalo, kyokka era obubaka bwo bwe buli kufulumya oluvannyuma lw'okubaako by'okola. Kye kino nti neetooloola ekibira nenzira wano nenzira wali ng'ekkubo siriraba. Banne mukwate bulungi ebintu bino. Abantu bangi nnyo batabaala ne basumbuwa abantu abatudde mu mbiri. Oli n'alowoozesa n'omulala nti ono alabika baamukwatirawo bukwatizi. Naye gwe enjawulo eri emu. Obeera kukulabirira abantu bano na kubataputira nsonga zaabwe. So si ggwe obaleeta, ate era si ggwe olina obuyinza obubafulumya. Jjajjawo yennyini y'abeera akuleese okuggwegga yaŋŋano. Kisaawe kya mupiira bwe tutagoba tetuddayo. Lwe lukwe lwa jjajjawo ggwe obeera mmotoka nga bakukozesa bukozesa. Eri ebeera ddiiru y'abajjajjabo baabanjadde ekika kyo, balaba kundaba kuki bakukwataganyiza aido. Emisamwa ne gikusibirawo, oba gikusibiddewo emyezi 3 oba gikusibiddewo emyezi 8, kyonna kiba mu jjajjaawo. Kati abatudde mu mbiri zino bo omulimu gwabwe kuzikulembera na kutaputira bazzukulu bano abatamanyi, okubasomesa n'okubayigiriza n'okubalambika n'okubawa obulambulukufu bw'ensonga. Wabula obubaka bwe buleeta omuzzukulu mu Lutabaalo ate era bwe bumugjamu. Era omuzzukulu abeera waddembe okutuuka mu makatikati n'aga nti nze bintamye ŋŋenze. Era tewali wamukwata ku mukono kuba embiri zituddemu bantu bakulu, temubeeramu baana. Omuntu yabeera waddembe okwekyanga oba myezi 3 ne bwe giba 6 nga jjajjawo takwanukulanga nti oba genda. Omuntu aba waddembe okwekyanga n'aga nti nze wabula mbikooye, nze ŋŋenze. Ge makulu g'embiri, ge makulu g'entabaalo, ge makulu g'ebitundu by'ensozi. Okitegedde? Tewabaawo omuntu gwe bakwatiddewo. Kati kye kino atambudde mu kibira n'atambula mu kibira n'abeera mu kibira naye ng'ekkubo erimufulumya taliraba. Wabula ekibira ekyo alabiddemu abaami abasogola, ekyo kitundu kya bukozi. Alabyemu omusota, kitundu kya Lubaale nti yandeese. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okwetooloola mu kibira. Okwetooloola mu kibira kwe kukolamu emirimu egy'enjawulo. Kisinzira ku Lubaale agambye eki. Kati oluvannyuma lw'okubikavalinga n'asanga abaami n'ababuuza ekkubo erifuluma ne bamugamba ayimirira awo, era bw'ayimiriddewo n'aliraba. Kye kitundu ky'okusiibulwa. Era
bw'alirabye agenza okulaba ng'ali mu kkanzu ya ndawula, kitegeeza olutabaalo luno lulabika si lwa nnaku 9 zokka, kirabika si lwa nnaku 18 zokka. Olutabaalo luno ndaba ng'olukwe ndaba ng'olukwe lwa Lubaale, kubanga omuntu bw'amala okufuna ekkubo n'alaba ng'ali mu kkanzu ya ndawula n'aganza endawula, okutuuka ku bwandawula obeera osiisidde, kubanga olina amakubo g'oyitamu mizimu, misambwa, kabaka bulamu yasooka lyekkubo paka mu bwandawula. Omuntu oyo aba myezi kumpi 8, kumpi mwaka okutuuka ku ndawula, kubanga ndawula ne Mukasa bali eno waggulu ku ntikko, waliwo ebintu by'osookerako eno wansi, ebitundutundu by'ogenda ottaanya. Ndawula aba waggulu, be basemberayo ddala ku mwaliro ogusembayo ne Mukasa. Okitegedde? Ndabanga olukwe luno, olukwe lwennyini lukwe. Era omuntu ono waalirabikirako mu mbiri bw'agenze kutabaala, akutta akakiika kagenze mu mbiri oba mu nsozi, luno lukwe lwennyini. Alabika ekiseera kiritwaliriza ebbanga okutuuka okufuluma nga bw'afulumye ng'ali mu kkanzu ya ndawula, era n'agenda nga yeewaana nti nze ndawula. Muganda wange, ndaba ng'ezitali nnaku 9, ndaba ng'ezitali nnaku 18 zokka, ndaba ng'emyezi 8, 7, 9, 10, ndaba ng'omwaka, kusinziira ku experience gye tulina. Omuntu bw'aba yagenda kutabaala okutuuka mu kkowe lya ndawula, ayita mu biki? Kati okusinziira ku experience efuniddwa ebbanga lyonna litumaze mu nsonga, sebe okutuuka okugamba nti nze ndawula naye nga Lubaale wo wa mbiri wa ntabaalo, oba osiisidde. Kale katumusabire naye nga kyekyo, era bw'ova ku byange ng'ogenda kuwanga tto. Ekibira kitundu kya kutabaala, tabaala ssebo. Okay, weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.